Thank you so much. Enjoy your Sunday evening or afternoon. Of getting ourselves sorry and ashamed. Lord, we pray that you make your way on fire for you. That we could find the time, Father, to be on fire for you. That we could find the time, Father, to find the time through these 40 days to God. That you will hear us, God, without you listening. This attack on our nation, we pray and make when we stand with him in prayer, so that he will continue the same mood to stand against all this, to speak against this homosexuality in our places. Lord, we pray in our places. Lord, we pray our Holy Spirit be upon your beloved and your family members. We pray this. Essomo erisooka. Tokyawanga muganda wo mu mutima olwo togwenga mu kibi towolera ng'omukrisitaayo ng'omukkiriza ng'omwana wa Katonda olina kugulawo omutima gwo eri abalala. Toyinza kusigala mu bukyayi buli mu mutima, kuba obukyayi butandikira mu mutima ne ku feesi ne bujja ne mu bikolwa ebirala. Bw'osumulula omutima gwo oba osumuludde omukisa eri abantu abalala, obeera blessing eri abalala. Ebikolwa ebyeffuto, ebyettima, ebyobukyayi, enge, okweyagaliza, okweyagala wekka, obutafa ku balala, okwematira n'okwematiza n'engeri endala zonna, omulugube, omululu, engeri z'obunyoomi n'obukyayi, ndowooza bye bitulumbye ekiseera kino eky'ekisiibo. Bitulaga okwenenya mu maaso ga Mukama. Kuba ebibi byonna bibi, naye ate mu mbeera eno olaba nga byeyongera buli kiseera. Oli alina atafa ku balala batalina, ate alina ayagala yongera okufuna n'ebirala, oluusi n'okwata n'ebitali bibyo ebyandibadde ebyabalala. Engeri eyo mu kisiibo ndowooza Mukama gy'agamba tuyuze emitima gyaffe. Omutima gwo gulinamu ekintu. Bayibuli yagamba nti alitugyamu emitima egy'ennyama, egy'ejjinja, n'atuteekamu emitima egy'ennyama, emitima emigonvu, emitima egyagaliza, emitima egissamu abakulembeze ekitiibwa, emitima egyagala neighbour muliraanwawo. Bw'oba gwe ofunye ekyemisana ate waliwo akuliraanya atalina kyalidde, laba bw'olya n'oyiwa kasasiro, nate wabawo okusiibulukuka. Kugamba baana ba Mukama,
okusiiba abakusiiba tugamba Yesu yatusiibira naye Yesu yasiiba ku lulwe kubanga yali ebisoomooza oba Katonda yalina ebisoomooza n'agamba kangende mu ddungu ennaku 40 naawe kikwetaagisa okuva mu kifo kyo kiri comfortable ogendeko mu ddungu okusaba n'okusiiba wakiri ennaku 4 ogambe buli wiiki naye olunaku lwange olwokusatu lwa kusaba na kusiiba nga lulwo so n'ennaku 4 naawe osobola okuzitwala osobola okusiiba mu ngeri nnyingi oba osiiba nga bw'onywa amazzi kukirizibwa oba nga njja kulya ekijjulo kimu abaddaali ebisatu okona okuba kusiiba oba nga njja kusiiba njja kulya nga kyaggulo kawungeezi lumu kyona okusiiba oba nga manzi okusiiba kwange kudedicate nze nga nkola emirimu gya Katonda nga mpeereza Katonda engeri nnyingi ez'okusiiba okusiiba si kwe kwekuuta ku bisenge si kwe kusiiwuuka si kye Bayibuli ebyogerako bweti naye okusiiba kwekebera omutima gwo okuba omutima gwange guno Mukama ennaku 40 kankole obulungi bwa Mukama kankole obulungi eri abantu abalala kambalage ekisa kantabagane naabo besaagala kankobo Katonda akuba olutindo ngende ntabagane ne munnange bempulira simwagala mu byobufuzi bino byetulimu ye wakyenvunze ndi wakimyufu nogati ekisibo kino kyamakwana Mukama nyambe ntabagane nogenda ba samwagala oba sa mutima gwe timwagala gwamukyamu mu byobufuzi byabatabula ebyabaana batabudde nga abazadde mu nyumba yammwe ebyemirimu bikutabudde n'abantu abalala bangi mu mirimu gyo gyokoleeyo eyo gyobeera gyowangalira abantu bakamaabo olaba nga bakunyiriza nnyo naye bootwala n'obanyiiza nga buli munaabeerawo mu kwesasula n'ebiringa ebyo kyova olaba nga sirimu yeeyongera buli kiseera kubanga abantu beesasuza nnyo eri bannaabo. Amannya gange nze Deacon Semakula Steven nga nsomera Gaba St. Mary's National Seminary. Omukama atuyita okuva mu nsi ey'ekibi. Oyinza okuba nga ebibi ebyo Omukama byakuyitamu okuvaamu oluusi nga bakitaabo be baakolanga. Omukama akugamba va mu nsi eyo ey'obwenzi, ensi ey'obutamiivu, ensi ey'obukuusa, ensi ey'eddembe ey'ekisa mu budde buno obw'ekisiibo. Omukama ayagala ensi gye tubeeramu ensi ey'ekisa kubanga tusoma mu Matayo omutwe ogwa 25 ng'Omukama agamba bwe nnali omuyala wampa ekyokulya bwe nnali omuyonta wampa ekyokunywa yingira mu bwakabaka bwa kitange obwo obwakabaka bwe bwagamba yensi gy'ayagala okututwalamu nga tuvudde mu nsi eno ey'ekibi nga naye ekigenda okututwazaayo kyekisa. N'olwekyo mu kisiibo kino tutanule enta zaffe nga tuva mu nsi ey'ettima nga tudda mu nsi eyamba ey'ekisa. Omukama atugamba nti tugenda tutambulira ku nguudo za zaabu